Okay. Tandika. Tuwaniza kushow ya Feno the girl child. I'm your host Ben Bridget's. Beautiful girls. Hello, Laila Mtindo TV. I'm Vaya. Hello, I'm Pros. Really good. Before I introduce you today's topic, I would like to say that today I'm very happy. Abamikwano omulemo gwafugulina kola lero maika tubesinga ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga mainire ebigenda maaso gye tusibuka ngamba ku ssomero kati nze nganza omukampasa natuddemu ku bano gye bali ku masomero gaabwe aga primary naga secondary nga abasomesa bakoze reports ey'emize gy'abaana ku ssomero naye nga mainly emize we twogera ku mize emize egikyasinze baana kutoloka era nga mu report yeeyo basinze gamba nti abaana bawala ffe tusinga okola ki kutoloka ku ssomero leero tukuleetedde obukodyo kubanga ffe tuli baana bawala kwanza ku campus tera tutolokayo bagenda tuwa ku bukodyo bwe bakozesa era na nsonga ki ezibatoloosa ku ssomero kozigwa omusango gwa naggomola ate babaleetedde ne poliisi wanene okumpiso neera tebatidde sitimu bakyatoloka kati bamikwano mugamba mutya obukodyo bwe busookera ddala obukodyo bamukozesa okutoloka waliwo n'abatoloka official naye nga atolose wabula nga oba kitegeera anti okutoloka waliwo okutoloka ng'oyise like mulimu amasomero agamu gategalina fences ng'agenda yita mu bituli naye mwewongenda yita mu communication esinapasa era nawo kale kati mutuwe ku bukodyo bwe mumaliriza obukodyo mutubulire n'ensonga lwaki mutoloka obukodyo tuweeyo akakodyo kamu gwe koolanga kanedda ke wali okozeseza kuba pulo wali otoloseeko totera naye waliko watolokako akakodyo nze nakozesanga like obanga atoloka senyekulanga no nakwatanga paga ningiteeka mumabega w'edinisa nesaba nembanga agenda mushoti ko nengitegula olongo mu remedios ng'okoyekira awo regulo tebatera kugamba kungamba mu buno obudde sawa mukaaga sawa musanvu katera besomero watolokanga otya pita mu gete mwenyini kubanga nkimanyi bwe nnaaba mpise bali bajja mmanya ndi muki naye bwe nnaafuna okuuma oyita mu gate teyajja mukimanyi nti wali abaana abatoloka nga bayise mu mateeka naye nga batolose nakikozeko recently wano ku campus gyendi nogenze nesaba pass out ngentwala ku ddwaliro omaze watuse ku ddwaliro nina essomero gye nabadde ngenza otendeka aba scout gye nasibidde nina badde ddwaliro so natolose officially madam aliwaddeko obulungi clinic nasonga emukaleyo treatment wanti waliwo kirabikako nemuli magenda otoloka mu school uniform ekimwe yamalita asayenga nebirala anti omuntu no abaana no bagezi ne bwabeera mu uniform school uniform asobola otoloka kuba oluusi abamu bajjanga kimwe nti kati sawa bweziti njagala mbeera mu ekisomero najja mu full uniform naye nga tomanyi n'afuluma n'akyusa engoye ogenda mugamba dingi abadde ekisomero nzijukira I once had my friend nga tuyina essomero eyo gye twagendanga naye essomero buli we babangayo ne pate ekyamazima tetwasubwanga pate kisolo wange nga tutoloka ne tugenda ne tukuba pate nennono akantu kamukoka ke twakola kesiryerabira paka lwendifa twava ku ssomero nantwale wa jjajjaawe mbuno jjajjaawe gye tuba tugenda okyusiza engoye kumbe jjajjaawe kyeyamani w'ekyalo antwala bulungi tuyingira mu latrini tukyusa engoye kati kalatrini kaceya oba yakagira atya kalatrini kaceya nga kampi wanene wagira nga wampi kati akantu kugamba tukyusa engoye ne twambala nga mukyala kye atudde wali atulaba twambala jjukira oli muzzukulu wali twambala nyabo netula ne mugana naye ogundi omukyala awo yo jjajja kubuuza jjajja nga wano wa kyeya alinaye jjajja kyeya najja naye mbalamusiza bannya
naye kyanyamba yali muzzukulu wali akantu ako sirikeerabira okutoloka nogenda n'okyusiza engoye mu latrini yajje Katonda ono era abazadde bambi mutuleke nga tukole ebintu kubanga bwe tutaabikole ekyamazima tujja tuuka nga tubiinamu amaddu kati obudde buno siraba nsonga endolosa nti otuuka n'okula ekyamazima obudde buno siraba nsonga endolosa abazadde amu katagenda gankwana nabo gye bayi bana natoloka ate mwe natoloka n'olulala lwesiryerabira twava ewaka nga tugenze ku pate ya nkuba za mbogo bwe twatuuka eyo ku pate ya nkuba za mbogo era ku ssomero eryo lyerimu bale buli kapate twakakubanga naye bwe twatuuka eyo jukira wane wasooka tubeera mu gomesi jjajja twavayo tusibye gomesi bulungi naye kumbe mu nsawo mulimu canvas jukira wano kakondo gomesi n'ekitambaala mu nsawo nga mulimu canvas mulimu ebikonda mulimu biki bwe twatuuka eyo tumaliza atuyiwako ngoyi gomesi nga zidda mu nsawo kati amadda jukira mulina okuddamu ne mwesiba gomesi ne mutuuka ewaka nga mukola bakuyita batya bakuyita azini kulungu n'okwatako bakiyitoba nayina engeri okuwogola twalina otuuka ewaka nga tuwogodde nga ffenna waliwo amanyosi bagomesi ate nga balese bagikusibye seerabira okuzzaamu ekikoyi nenjiwako buyiyi gomesi gomesi tetwajja jukira obudde nga butukutte kati nga tulina ova ku booda kitegeeza akasigadde tulina kukatambulawo butambuza mwana gwe nawuliranga emirembe gyenzigereko nenjiwako buyiyi gomesi temuli kikoyi akakumi naye bonna be nayitako simanyi gomesi yange yali ya yero ng'emasaamasa ng'eriko mu masaamasa kati ng'odduka yonna eshayininga naye bakoyira ffe banaye ffe tetulotolokanga nze omuze gw'okutoloka kusoma tutuuka ewaka jjajja mbuuza ekikooyi nga kiri mu nsawo kyavuddemu kitya obudde obwo osobola obirowooza jukira gomesi ezo zirabaye otuuka bweyambayo gomesi zimalako emirembe ate kijje nga biseera bya musana namugamba kyasumulukuse somuga akyasumulukuse wase ekyo nadembikoyi naye nga yanyweza ekintu kuba babimanyi ebivaamu babimanyi naye kale ezo ekibadde kyasinza okutolosa ate naye kale waliwo abakisuusamu kati kale obukodyo nze akakodyo kemmanyi ak'okutoloka essomero eyo gye nasomera secondary before nga sinagenda ku campus essomero eryo ku latrini y'abawala kuliko ekkubo kati a girl can pretend that agenda mu latrini nekwaka nogyendi ku campus nalwawo can pretend nti agenda ku latrini then nagwa dawuni abawala nga bayiga obwabasika mba ndi mu latrini manyi nze mbeerayo nnyo mbeerayo nga ntudde bonna badde basiriikiridde ngenda olaba omwana ajja bwati wansi nno wayavula naye ng'olubuto terutuuse ku ttaka ali mu bbanga jukira ali mu uniform enjeru nno nezijukira twazina tutuna tuze ng'omuya yajja nebino nabyo bikyaliwo abaana obukodyo baba nabo kati kale tuwe ku nsonga ezibatolosa ku masomero nsonga ki mweze mulabamwe ensonga ki eyakutoloseza nze ndongo anayize pate yo yatolosa mujukire amasomero agamu amakamba nyumizeeko netutuuka ku mulyango twatoloka netutuuka ku mulyango twali like 20 girls tutuuka ku mulyango ekyemumanyi yatugamba you are not invited wait thank you for inviting yourselves next time mulina invitation card twatulwa nga tuli ku gate bwe twatuuka nti bwe twatuuka bikana ku facing oli bwe twatuuka nti manje twakola bwe natwala nti batuganye endongo yaffe twasooka gikubira ku gate kwennyini ne tubabuuza sente mmeka ez'okunywa naye nga tetulina ade n'ekikumi n'eki just kwegaggasa ne tutuula teyaliiko netutuula netusooka twebaka bwe twebaka netufuna endowooza lwakwe kale era we twali kwali kumpi n'omwana omu mukwano gaffe gwe twali naye ngewabwe kumpi netukuba pulani netumuganga tuleete engoye mukazi watu yagenda mu keesi ye netugenda n'aleeta engoye tewali ffenna netwambala nga zitutuuka netuka netumanyi nti oba twambadde banatukiriza ba outsider netugenda twayita mu nsiko nnimiro y'abafaaza ng'obukumba bwaffe ng'obukumba wanga twayita mu nnimiro naye ng'oba yokukwata mu ttaka oti
ne tutuuka oyinga tugenda ku mulyango naye nga neyatuganye bwajja bwe tuyimpawa tuli bawanvu twakuba endongo okimanyi nti twayingira endongo ne twefuka n'okwefuga endongo ng'ogamba yaffe ekyansasa abaana beri bali tebamanyi kuzinga naye kale yo natuveeyo just akonkajukidde nsonga kye yali okutolosezza ekyali kife kyali kintolosezzaako nali nkyali mupya ng'essomero gye nava nekimanyi tiniibamu buli first week abaana balina ofuna langi kati nenzija first week ate kumala eddala nenzija first week tebafumbye langi tinya ebyokulya ebiryo tebitegeerekeka neŋŋamba wano omugezi olina funawo inempitamu n'omuntu nga newawana nkwata nsonga ki yali ekutolosezzaako takomulira amalire nga nawe bona osanga ng'omusomesa ekyabaza ninkunyonnyola embeera yange ekyabaza naawe nkwatako kunagamba akuzoolina kankugererezeeko okitegeera wali mu kisulo wali mudde gwe ensonga ki yali ekutolosezzaako yali entolosezzaako ewaffe waliyo waliyo omukulu kati lwaki wasoma wulira anti ebyenyuma byali ebisinga like wano bekulaawo ate weno wetwafulumiranga nti 9 kitundu ate 9 kitundu nti nga tumaze olwesoma kyekyandeetera nze okutoloka kubanga wewanategera nti eno waliyo oba ekiriyo anti nga ngamba mikwano gyomanyi baali bampulizanyo bw'oyogera kino bonna kyebagenderako ensonga yange kenzijukidde genda maaso nali mu kisulo naye nga essomero lyendiko lya kyaki kati nga kyaki eri kumpi nga batendeka pianos jazz nga njagala jazz nga njagala neŋŋamba naye yali Saturday weekend kolo tetwasoma nga ndi awo ku ssomero aido neŋŋamba kati nempulira sound ya pianos ki neŋŋamba naye bwenfuna wempita situuka natoloka neŋŋenda waggulu ku kyaki kyasamanyi tisini yawani naye yali gyali ate nga bekisula atumanyi ntuuka ntudde ndina mukazi oweya bulungi ntudde omukyala nga jjatula bulungi bwati ntudde naye n'atuula nambuuza banno baliwa koze badamulaba babadde bantudde ate nabadde bulwadde ate biki bakoba emiti naye tudde ku baana b'ebweru mulowooza biki ebitolose ennyo okusinga abaana abawala biki ebibatolose ennyo no ebiseera ebisinga abaana ekibatolosa ku masomero oluusi baba neza appointment kati okugezanga Bridget katugeze ndi waka okitegeera like nkugambe nti nina oba like akavubuka akankwana nemmanya nti ewaka tebagenda kwezikiriza ttambula okitegeera ne bwe natama bagenda kumbuuza olagawo ate nga togenda gamba nti oba ngenda mbagundi okiwulira nentuuka nenga kati bwe ngenda ku ssomero oba like lwa mukaaga oba lwa Friday yonna weekdays ne weekend days nogamba nti kokole ki nengamba kati kangende ku ssomero ntuke nti manye nti tetugenda soma nnyo ate muzadde wange tasobola kuyitawa eno ku ssomero nengamba nti ngenda tuuka ku ssomero juka abazadde benaku zetwakebera nsawo z'abaana nengenda n'engoye zange mu nsawo nemmanya nti bwe ngenda ku makya bayisaawa nga kanengera obudde lwe batuta ku ssomero nengamba nti kati saawa bweziti oba bukusatu nokwesa esinga toyinza ovayo waka 3 oba 2 oba ekitegeera nga wona ajja ku ssomero noga nti saawa bweziti bwe zituuka ngende kati kuwano ku ssomero lyaffe tetulina geeti soga nti ngenda yita wali n'ogenda nomakinga sure nti saawa nga 10 balina okumawo ku ssomero ebiseera ebisinga kyekyo ekitwetera okutoloka ku masomero okugamba appointments zemula nazo n'abantu ab'enjawulo ekyo nze nange ndabanga kyekimu mwana ewaabwe bamufuga nga kimanyi time yokka gyenyinza ofuna eyegazanya nti omuzadde tagenda kuntambulirako nga ndi ku ssomero kitegeera osobola otambula amakubo gange naye nno n'obuzibu nga bunajja toloka ku ssomero waliwo eyakulabye ngaogenda ku ssomero anti akusanze ewalala imuleeya
bakubeja zachobola many times remember wakutoloka kusomero manyanza ku business ate ekyo tekintolosa cause kyenayagala ku secondary schools kimu bawuliriza madam nsaba kupasa utogenda kola kino na kino agikuwa bulungi nyo teri kuwoza naye primary first call your dad bichi so no need to lie at teacher ntino chachiri ku secondary chokanze kinayagala madam ninayo business no Bridget never natural inso madam je mu secondary kino Bridget sigenda gamanti na boyfriend kangenda ka meeting lero paka mwaka gujja anti labayo nze nayo business azina was hired on a certain school ngende tukobanze bebe bitero okuntwala ku training abana oba ninayo mukolo gwengenda kola kyo bachiye kati teching netagisa kulimba madam kino bakineno so mugamba cause secondary schools bachimanyi abana basinga fetwewerera ku secondary kati so basomesa tebatukalubizira nyonga primary pass out no walwala sikiberi wali wali buli kimu wali kali so ekyo kyo nayagalako naye on my side ebimanye tutera nnyo okutunulira negativities naye abaana abasinga babane ensonga etolosa wavudde wako omuzadde akugambye by sawa this waka jangu ogenda kola kino na kino tulinayo kino na kino oba kitegera bulungi so do omuzadde nakuleetera ngete mazima ensonga toyinza gigamba madam mama yampise waka nkole kino baki oba kitegera bulungi naye ng'omuzadde yennyini no amanya abamu nze ntya mu office siina misango naye nze simanyi lwaki siira nkwatagana n'abasomesa okitegera anti ne kumajjoko mukuwe nnyo omusomesa nga muli bazibu n'okwewa omusomesa okimanyi nti nno kyekiringa onajja nkyaga n'ofuna ddi nti ogenda tutoloka owulira n'otuuka omusomesa nti bakumanyira mpitira ku Bridget sawa bina buli omu abakuyita batuke babuuze Bridget seesembereza basomesa nze gwolaba era good afternoon sir, good morning sir, this kitabo kikyo oba kati abamu ngaffe tukalubizira okugenda mu office basomesa bagenda ne beetuumayo nga bangi ng'agolina osaba kasa atudde wali mu makkati oba makayingira kijjenga omuwala like oba akusomera olina emizezeze ozze n'ogamba nti ozisaapasa tunaga kati olina kyalagagenda biki masa yabadde asomesa n'obakokokola akaleeta batudde ne kati nsabye bibalako emirembe so sikwatagana n'abasomesa kati so okalubizira okugenda mu office n'osalawo oteme kuba omuzadde kyaba yakoze ekyo kyaba yasabye ensonga endala ebigwa tebiraze waliwo enjala lwe yannumako ku ssomero nandi seke lanchi yakusasula nange ekyamazima wali enjala yali ekulumyeko n'okukuta neddamu nekuluma n'okukuta tewaliwo any other option okujjako toloka nengende wa sister wange naye nagendako ewa sister wange naye teyamanya kuolo teyamanya kyantolosa naye nga yali njala kati so bensonga nyingi ebigwa tebiraze like tufunamu obugwa tebulaze nga you have no option, you have no help, you have no equipment ngoyinaku toloka togende nga kitala kijanga mail teacher yino kuwa pass out nasta seba ku pass out yagala yaki songa za chichaga nasta yale numa totakikutolosa muna nga tosobola mugamba direct master sikutoloka ngosawa nino mulimo abana bekaza nachi mugamba chagana nze chagana ataka kabera nsomesa mukazi at least ntula mukazi nyine negalira yo nentula nenja olaba no mukazi sisobola ntula nembeera eyo bwoba kuba kadde waka naye nga option ebaawe ebemu kutoloka omusanga ali mu bantu bangi tomusabe pass out omugambe nti no master kino na kino naye kale abasinga bategeera master afunyemu obuzibu okay you can go oba kitegeera nsonga kyendala yawe tolosa abaana nsonga etolosa abaana ddala ababoarding ekibatolosa buli bakubale nekale ensonga ebigwa tebiraze ndyambi enjala oluusi bagabudde emmere bwa appointment okiwulira no
anti kati ndi mubisa mu summary no soko pe kwa point banakwata te wekisocho budget waliwo olusaba nabo ku misiwa bafumba emmere olusi n'atafuna naye nga lusi n'ebyokwera ennyini oba abadde season keu oba like kantini yakalidde n'otuka budget nga option gy'olina tuke naawe enjalanga bw'ogimanyi olina toloka olina ate kulinda olusi badde sapa gy'ofisi olina kulinda nkeera enkeera ku makyo okay tweyanzege mpozi ne ka peer pressure nga bamikono gyola batolosi balungi nga nabo olina kutoloka kati kabi ba summaries nyile peer pressure appointments you know nyengo gyomeresa nnyo anti munaye nayo era neyo tendolosa nebo bofotya okay nebo bofotya and by the way bawala mwakamba abulireyo kana akantu kamu bofuna ng'omulenzi nagamba toloka ku meeting mulunako guli sawa gundi ng'okimanyeze sawa ina beera ku ssomero kyawa bukyalo twetaaga abantu abalumirirwa twetaaga abantu abategeera bitungamba Bridget njagala osome study well so se kungamba toloka ku ssomero je obeera nga agenda mu preparator sokokyambe you know bana mufune ku bantu abalumirirwa era abategeera abatunula ebyemaaso abatalaba ebyawano mbadde nkyasamarizingwa appointments mwelaba atava ku mulungi afaawoza